Well, by Ugandans mujebale mwasivye mutya mwasuze mutya. Well, waliwo story gye njagala obbawa. Omulimu gwammwe like, share and comment. Tufunemu ekyokuyiga. Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli omu oyimiridde. Eno video katugiyite okumenyawo empingu esembayo ey'obuddu, breaking the last chain of slavery or bond. Waliwo lumu abasajja abamu katubayita abayizi bajja okuyigga mu kibira ekimu nga bakiyita Uganja. Basangamu enjovu ng'erina omwana gwayo, naye ng'eyo enjovu y'amaanyi. Bwe yalaba abayizi n'esalawo okusituka erwanirira omwana gwayo, ekyaviiramu eyali akulidde abayizi abo okueyiminga emmundu ku mutwe gw'enjovu eno, maama w'enjovu n'emukuba essasi ku mutwe. Kati omwana w'enjovu n'asigala awo nga tamanyi kyakuzzaako, ali awo. Ne bakwata olutuula oba hunting net ne balusuula ku njovu eno. Wayita akaseera katono nnyo ne bagikuba empiso ekyannyalaza, enjovu eyo ne yeebaka. Omwana gw'enjovu yagenda okudda engulu nga bagisibyeko olujegero lw'amaanyi ku kugulu, nga bagisibidde ku nkondo. Oyo n'atandika ogiriisa ng'agireetera amazzi, buli kimu agireetera buleetezi. Enjovu wayita emyaka mitono, enjovu n'ekula nga y'amaanyi, naye kuba yakulira ku lujegere ng'amaanyi gaayo esobola okutula olujegero olwo n'eddayo gye yava, kubanga baali bagitweyininze okubeera awo. Baatuuka ekiseera ne bagijjako olujegere. We bagijjako olujegere, naye nga tesobola kuva kumpi n'enkondo we yakulira. Lwaki? Kuba baali bagisomesezza okuva mu buto bwayo okumanyiira embeera z'obuddu. Kakati waliwo enjovu endala ezo ezaabuuka nga zigenda zitambuza enjiri. Twenunule okuva ku oyo omusajja. Musajja yajja mwavu n'asalako ekibira kyaffe, buli kimu kye twali tukozesa akibbye, akitaddemu ababe. Naye kuba eno enjovu yakulira mu mbeera ey'obuddu, yo ng'eri comfortable n'obuddu bwayo. Amaanyi egayina, buli kimu ekiyina, esobola okwegatta ku ginnaazo, ne bagobaganya oyo hunter. Naye ekyewuunyisa, buli abagezaako gibuusa ate beeroopera mukama waayo. Mukama waayo n'ajja n'azitta, n'azisiba, n'azigobaganya ne mu nsi eyo Uganda. Nga yo yali comfortable n'obuddu, yalooza bwe bulamu, naye nga talina buwungo bubuuza. Lwaki bali batyo? Lwaki ffe tuli tutyo? So, eyimu y'emboozi eyo eri ki? Kindabikidde mu nsi muno, mu Uganda, abantu abamu baasalawo okubeera abaddu by choice, nga be beesaliddeyo okubeera mu buddu. Ng'ate oyo hunter atya nnyo bano bwe bazuukuka bonna, naye nga n'oyo ali mu slavery by choice
talina budde bulowooza lwaki bano we babeera eri bwe babagulirira ne badda eno ne batandika okuwagira ono lwaki embeera yaabwe eyonooneka eyali ayingiza akasente lwaki akaseera katuuka n'afuuka beega yali teyeebuuza talina bwongo bubuuza lwaki bano we boogera ku kino nga tebakutte emmundu tebakutte eki wabula kwogera bwogezi ate ono hanta Saabayizi anyiiga nnyo ne zivaako ekyewuunyisa abantu ng'abo tebalina na bwongo na budde bubuuza lwaki mukadde wange eyali yeegasse ne bano lwaki ennaku zino takyali lwaki baamunafuya nga n'ekigambo kye tebakyayagala kiwulira kyokka mu luli nga y'omu ku be batendereza mu ddala okoze alina omukisa ogubuuza mukadde we lwaki kiri kiti naye talina budde bubuuza alina omukisa ogubuuza maama we lwaki maama we yadduka mu Uganda n'agenda mu ggwanga lya Meriyoosi talina budde bubuuza tugambe oyo kitaawe musanyufu naye oba amwewunya bwewuunya eno story ngibawadde for one reason kuba empoweringa kubazzaamu maanyi na kubakunga ffenna twegatte wamu omanye omugaso gw'okwenunula okuva mu buddu oli yandimbuziza obuddu kyeki eyo vidiyo ngenda gikolera gw'ogenda okuŋŋamba either oli muddu oba toli muddu ku lwa Katonda n'ensi yange I sign out.